Bannamateeka baffe babyogeddeko. Nze just njagala kisimbako siira nti guno omulundi nagwo mulundi mulala ogwongera okwoleka ekitongole kyaffe ekiramuzi ne kkooti zaffe nga bwe zikozesebwa okunyigiriza abantu n'okubamma obwenkanya, kubanga ffenna tujjukira nti Prime Minister Nabbanja yavaayo ku TV y'eggwanga n'agamba balina Kibalama John Bosco yamulabako era gyali balina mikono gyabwe. Abantu bene basuubira nti obaolyawo bwe baba muyina nga yazza omusango nga bwe bagamba nti yazza omusango nti yali muyeekera, bamuleete bamusimbe mu mbuga z'amateeka awere ennembe n'emisango. Naye Nabbanja ne gavumenti gyakolera baagaana okuleeta Kibalama newankubadde bamuyina. Tukimanyi nti bamulina era Nabbanja yavaayo n'agamba Kibalama John Bosco bamuyina. Kati emyaka egisuka mu 5 Kibalama baganye omuleeta mu kkooti. Mujjukira nti kumu kwogera kwe John Museveni yasoma agamu ku mannya g'abantu abo bitubanja n'agamba babayina mu buduukulu bwabwe, naye era ekyo kyakomaawo. Mujjukira nti minisita we Jeje Odongo naye waliwo liisi gye yaleeta ng'eriko amannya g'abantu abo bitubanja, naye era nakyo kyakomaawo. Ekyennaku nti mukyala Wangadya akulira akakiiko akalina okuba nga ke kakiiko k'eddembe ly'obuntu, ye agamba abano abantu tebaliyo, newankubadde endagamuntu zaabwe bwe ziri n'abantu baabwe bwe bali, bakyala baabwe, abaana baabwe, bamama baabwe, ye Wangadya agamba tebaliyo. Kati ku mulundi guno era ekitongole ekirala ekiramuzi nakyo kivuddeyo, kyetubadde tusuubira nti kyekigenda okuwa bano abantu obwenkanya, ekitongole ekiramuzi nakyo kyongedde okulaga kyekubiira, kubanga bavuddeyo ne bagamba nti n'ebyali mawulire omulamuzi agambye teyabiraba, agambye teyalabako Nabbanja ng'akkiriza nti alina Kibalama, agambye nti byali mawulire teyabimanya, ate n'ebituufu byamanya agambye oke kino kyandibadde kituufu naye tebakireeta mu kkooti nga bujulizi. So ekyo kigenda mu maaso okutulaga nti ne zino ekkooti zikozesebwa okuuma abantu obwenkanya. Munajjukira nti ekkooti ze zimu era twabagamba nti abasibe baffe baali batuuse gavumenti ya Museveni mu bulago, tebasobola basalira musango gwonna kuba tebalina musango, tewali bujulizi bwe basobola kuleeta, balina banyigiriza nabatulugunya nabatiisatiisa okubagirizisa emisango olw'empaka basobole obbata. Naye kati bano bayinza okuba babatulugunya oba n'abamu bayinza okuba nga babata nga tebalina bwe bavaayo kwogera mazima ago. Kyova olaba bakozesa oyo omulamuzi n'agoba oyo ogwo musango nga talina nsonga yonna yasimba gyasonzeeko n'agoba omusango ogwo. Nze njagala kuzzaamu maanyi bannayuganda bonna, mikwano n'ab'eŋŋanda baabo abaabuzibwawo, nti tetugenda kulekeraawo era guno omusango tugenda kujulira. Si kujulira nti mu kkooti ejulirwamu tusuubirayo bwenkanya, kuba ekkooti zonna Museveni azifuga era azikozesa nga bw'ayagala, naye okusindiikiriza amazima, kuba tumanyi amazima gatuuka ne gabatuusa ku kisenge. Mujjukira omwana omu gwe baakuba essasi maama we n'alemerako, basooka kwegaana ne bagezaako bivuvunga ne bagezaako bibuzaabuza, bagenda okulaba tebalina kyakola ne bakkiriza omusango, naye omukyala ne bamuwaayo obusente obutonotono ne bamugamba asirike. Ffe kyetwagala bantu baffe bano misango ng'abantu baabwe babuze nga bweri enkola, era emisango egyo n'okutuuka olwaliro poliisi tebaba nga alipoota nti twanoonyereza kino kye twazuula. Bagenda mu kakiiko eddembe ly'obuntu, twagenda abamu bangi kumwe mwaliwo mwalaba ssentebe waako kye yayogera. Twagenda mu palamenti bose mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu aka palamenti ne bituuka ne ku fulo ya palamenti, era okusalawo kugenda mu kkooti nga babuliddwa ewalala wonna gye badda. Ne bagenda mu kkooti nga tugisaba kkooti ew'ebiragiro eragire gavumenti eyogere abantu baabwe gye bali ab'eŋŋanda zaabwe. Ekirungi tetukyalimu okuwakana nga mukyala Wangadya ye bwe yatugamba nti abantu bano tewali awakana nti baali babaddeyo. Ffenna tukkiriza ne gavumenti ekkiriza nti baali babaddeyo, bantu balamu, balina bakyala baabwe, balina bazadde baabwe, balina ab'eŋŋanda zaabwe abali wano abagenda mu kkooti. Era ne tugamba nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa okwogera buli muntu ali mu nsalo yayo gy'ali. Ne bw'aba awambiddwa kabiina ka batujju nga kali mu ggwanga era yeyogera
nti bane tugezaako munoonya ali mu mikono gy'abano. Mujjukira nti bwe byali ku fulo ya Parliament, minisita w'ensonga z'omunda yayogera mu ngeri y'okubalaata nti abamu bayinza okuba baafulumya eggwanga, naye gavumenti erina kukola mu ngeri yakuteebereza. So abantu bano baagenda nga baagala Kkooti eragire gavumenti eyogere wa ab'eŋŋanda zaabwe gye bali. Ab'eŋŋanda abo nga teri awakana nti bali babaddeyo. Mu nsala y'omulamuzi gye twafunye, Kkooti omusango yagugobye ng'agamba nti abantu bano tebalese bujulizi bukakasa nti abantu bano bali mu mikono gya gavumenti. Twateekayo n'obujulizi obulaga nti enkumi n'enkumi z'abantu abadde bawambibwa mu ngeri gye mumanyi bulijjo, bawambibwa abantu nga bakutte emmundu nga bali mu leeya, emmotoka ezimu teziriko nnamba, endala ziriko ennamba enjingirire naye nga si mmotoka za gavumenti, ne bakuumibwa mu bifo ebitamanyikiddwa, ne bateeba oluvannyuma lw'ebbanga nga bonna babadde mu mikono gya gavumenti. Era okuggyako abagenda mu buduukulu bwa poliisi obumanyikiddwa ne prisons, be bokka abayita mu kiwandiiko mu kitabo, bano abagenda mu bifo bino gye bakuumira abantu ze tuta safe houses, ebiseera ebisinga tebeereyo kitabo, era tebagireeta nga olisi ne bagamba bano be tulina mu kaduukulu kano. Era tulabye enfunda nnyingi, abantu bano abamu bakwatibwa n'abalala abaateebwa ne babakwata basatu ne bataako babiri, omu yakyabuze, naye nga ne bebatadde babadde mu mikono gya gavumenti. Abamu minisita w'ensonga z'omunda ebiseera by'ejjo Ddongo yajja mu Parliament n'ateekayo list n'agamba ono ali mu court martial. Abamu baalabikira mu speech ya Mwami Museveni ng'asoma n'agamba tubalina abamu ku bano be tunoonya abakyabuze. Omulala mukyala Nabbanja mwenna mwamulaba. N'olwekyo twalowooza nti kkooti ejja kukkiriziganya naffe eragire obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okulagira buli muntu ali mu nsalo zaayo, okusuubira omuntu nti leeta obujulizi obulaga nti oli ali mu mikono gya gavumenti, kitegeeza nti bano be bakwata mu kiro nga bali oluusi baweerewo n'amasasi, bagende bakubwe ebifaananyi eri mu buduukulu bagambe nti wuuno tumukakasa gye bamuyingizza. Ekyo nze ndaba oba otadde olusozi olw'amaanyi ku bantu bano. N'olwekyo tulowooza nti tugenda kujulira ensala eno nga abantu bano bwe batulagidde okulaba nga tutwala mu kkooti ejulirwamu. Era tulowooza nti obujulizi buno bwe tunabuteeka mu maaso ga kkooti, oba oli awo abantu bano banaafuna ekiragiro ekyo, babulirwe abantu baabwe gye bali oba bafe obalamu. Ekibuuzo kkooti kyetaayanukudde nti bwe oba nga gavumenti ekiyinza kwogera ab'eŋŋanda zaabwe gye baali, ani alina okwogera? Ekyo kkooti ekituleetedde tweba gavumenti yerina okwogera abantu bano gye bali. Abantu bano balina kubuuzaanya ekibuuzo ky'abaagalwa baabwe. Byebyo bassebo ne bannyabo.